Mu kugezaako okwewala okusasula omusolo omujja nga guno gwe gwagerekebwa ku pamiti za mmotoka, bangi ku bagoba b'ebidduka beesanze nga kumpi ekifo kya First Technology kifuuse maka gaabwe. Bano twabasanze wano mu kiro ekyayise nga bangi ku bo batutegeezezza nti babadde bakulungudde wano ekiseera ekiwera. Twabadde nga abaserikale ku lwaleero era tubadde tusaba oba ame bajje batutwale kubanga ekintu tulaba tukisobola kubanga nakedde wano ku makya ssaawa 5 ez'okumakya kati zino zigenda mu ssaawa 4 zigenda mu 3 mbaawo bubi naye elaini yetumenye kubanga abalala emigongo etuli bubi. Kyokka ne webukeeredde ng'abantu oyinza okugamba nti wano we basuze okusinziira ku nnyiriri ze tusanzeewo. Nzira hano saa emu nekichweka na saa zino tinkaba ifutamundo omuntu jwahire enjalera ikutwita kugamba wane ekikola alina amaanyi yakola ki yasobola oyingira amangu okitegeera naye ffe bamusujja nga bondaba tulina osisira no kitegeera amagulu gannuma nga bwonda bwe lwavudde ku ddaaku sinasimbula wonnasookedde okujja wonnatuukidde wano wenkyali. Mu kiseera kino gye misolo egijjibwa ku buli muntu ayagala okufuna pamiti. Oyo afuna pamiti esooka nga ya bbanga lya mwaka gumu gwokka asasula $5,600, so nga eri ayagala okuzza pamiti ye obujja mu bbanga lye limu ery'omwaka gumu asasula $4,600. Eri abo abaagala okwongezaayo ekiseera kya pamiti zaabwe era nga kya bbanga lya mwaka gumu basasula $4,100. So nga eri abo abaagala pamiti ezisussa mu mwaka ogumu bino bye bisale bye balina okusasula. Pamiti empyanga ya myaka 3 ejibwako $6,600, so nga okugizza obujjanga ya myaka 3 osasula $5,600, kyokka gwe ayagala okwongezaayo ebbanga lya myaka 3 olina okusasula $4,100. Kyokka omusolo omujja ogw'okugibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogutandika olunaku lw'enkya gugerekeddwa bwe guti. Ayagala pamiti ey'omwaka ogumu wakugibwako omusolo gwa $5,500, ate oyo w'emyaka 3 wakusasula $15,000, so nga ayagala pamiti ey'emyaka 5 wakugibwako omusolo gwa $25,000. Abazza obujja mu musolo guno omujja ate bo guno gwe musolo gwe balina okusasula. Ayagala pamiti ey'omwaka ogumu wakusasula $5,000, so nga ow'emyaka 3 ajja kugibwako $13,000, ate $20,000 gy'ejja okugibwako oyo ayagala pamiti y'emyaka 5. Okusinziira ku baddukanya ekifo kino mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka omuwendo gw'abantu be bafuna gubayinze. Facility bagulawo ssaawa 2 ne bagalawo ssaawa 11 kati bayingirawo ssaawa emu ne bavaawo ssaawa 4 ez'ekiro. Kyokka aba First Technologies wamu ne Minisitule y'ebyentambula bategeezezza nti eby'omusolo omujja bikyali mu ŋŋambo. Kaakati tetunnaba kufuna ebiwandiiko bino obwa SACRA etugamba nti waliwo revision on fees. Bano bamu ku bannayuganda ababukereza enkokola okujja no ku kitongole kimanyiddwa nga First Technology okulaba nti bafuna ebiwandiiko ebibakkiriza okuvuga ebidduka ku nguudo za Uganda. Wabula nga bwe bagamba nti essanyu ly'enti nate ge maziga g'amalembo. Bo abavuzi ba bodaboda bagamba nti bali ku mugano olw'ensonga nti omuwendo gw'abantu abali wano nate gubaviiriddeko okwongeza ebisale. Omuntu bwe badde mujjano ne mutwala entinda kubali abantu abafa ababulijjo okusinziira ku stage nga bwe badde etambula mutwalira 3,000 naye kati beeyongedde obungi kutwalira 4,000 5,000 kisinziira ku nsawo yo naawe nga bw'oyimiridde. Tubadde tusobola tutwalire 2 tubadde tusobola okuwongezaawo ne tutwalirawo 3. Stage bwe tebadde teriiko kati tutaddeko nteeke era kati engeri gye tuzze ekintu kitambula bulungi. Julius Senkandwa, NTV.